Nako lwaleero ndowooza wiiki ewedde we yaggweera kwawo story nagikolako mwagiraba y'abaana ba mukyala Sylvia Nandudu omugenzi omukyala ono yazina mulimba gwe bayitanga Luswata yali munakatembate munabitono okutwalira wamu naye yaleka abaana ku nsi kuno embeera gye balimu gye wangaliramu eno side zeno lukuli bayite mu kibati zone we tuli mbeera si nnungi kuva bakyalirako ku lunaku luli n'olunaku olwaleero n'enkola emboozi eyo Muyimbi muto mwana muto ali wano yavulire nangamba anko nange njagala kugenda kukyalirako bato bannange mbalabeko ndabe embeera gye bali mumbawe katono kennina tulabe tusobola okuba nga tubayamba mu ngeri emu obuy'enjawulo Muyimbi mwana muwala Rinic kayimba gospel kakyali kange naye maama naku zino kakyuseemu Rinic, how are you? I'm fine. How? Are you fine? Yes. Oli bulungi nnyo? Ndi bulungi nnyo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Wasazeewo nti leero jjo kyalira abaana? Ye nzize bakyali. Tunula eno leka kwemoola mole. Naye ozoyinza okwemoola ggwe. Nzize bakyalira mbawe kye nnina mbayambe. Lwaki wasazeewo n'ogamba kanzije eno? Lwaki emboozi yakutteko nnyo? Iye, nagirabye nenkwatako neŋŋamba nange kanjije nkyalireko bato bannange. Obaleetere ku kyokulya? Iye. Obaleeteddeyo ki? Nabaletedde ebyokulya ng'omuceere, amatooke. Bagenda kulya ku muceere? Iye. Ettooke? Byonna ebirala. Ndabamu ne soda. Daddy wamugambye otya? Wamugambye njagala genda? Namugambye njagala gendayo mbakyalire. Ye mbaweeyo nange kye nnina. Ky'osobola? Iye. Kati bato banno kati nga bali mu entertainment abayimba gwoyinza bagamba kisaawe eno bajje bakole ki tunula wano Rinic tunula wanene ensi yonna ekulaba kati Wangi? abato banno esaawe eno abayimba kati nga bali mu entertainment nga basobola okuyamba osobola bagamba ki? Mbagamba nti no nabo bajjeyo kye balina nabo bajje babaweeyo kye balina babayambeko ku kyokulya akasoda ko nkalabyeko oyagala nnyo akasoda ako kosazeewo baleetere? Iye kemusazeewo mbaleetere. Baleeteddeko envuba tugenda bbawaayo ku ssente z'enva era ajja bbawaayo. yoyo mwana muwala Rinic Bambi kayimba gospel waliwo oluyimba lwe bakola awo ne Levikson baluyita batya? Baluyita Lift Him High. Lugenda lutya? Oh la la la, oh la la la, Lord, we lift him high. Komaawo bajja kubba akayimba kaffe abaana babbe ennaku zino obuyimba waliwo akalala ke wayimba akalala akaku nalabamu bo mwali mu bwana buto bakaita batyako? Dream. Nina ekirooto ako kagenda katya? I got a dream like no any other dreams and ekirooto ningang ekirooto luli kyamuna kituuka nawe olina ekirooto. A dream like no any other dream tosulanga ekirooto. Tetubamalirayo bagenda kubba abaana babbeera kati obudde waliwo awandiika awakabbe. Okay, Rinic nga tumaliriza music composable ku YouTube kwali? Iye ku YouTube, Facebook, Twitter, Instagram nkolesa Rinic Jemima Rinic RINIC Jemima JEMIMAH ate ku TikTok nkolesa Rinic Chira. Nawe oli ku TikTok? Iye kwendi. Otakwemula ku TikTok? Rinic alina project empya ne DJ Shield Yesaya era tugirinde y'amaanyi nnyo egenda kubanga efuluma anytime mwana publicity natera gamba ati anytime now gwa olikedde Omuyimbi omisoko tubuzeeko ogamba otya? Ni bulungi ssebo oli otya ssebo? Oli bulungi? Ni bulungi. Ye gwani? Amanya gange nze Doreen Kichoncho. Oyina ogamba ki Doreen? Nimalo nkyani. Oli munonga? Nimugamba kyoko? Tuyine shonga. Washendekereza Rinic? Namushendekereza nija nawe because she's such a loving soul. Nawadde nnyo omuwerekera lwe yangambyeko waliwo bajja olabako ne ngamba nja kuwerekera. Omuntu ali eyo ng'atulaba essaawa eno wandi muso mugamba bugambo ki essaawa eno mu kaseera nga kano abantu bali mu mbeera mbi?
Kyensobola omugamba kiri nti banyikire nnyo mu kunoonya Katonda mu kusaba Katonda kubanga embeera gye turimu eno si nnyangu but only God can come to our rescue not anyone else. Kale BBS roundabout kasooke tutambule tugende tulabe abaana bano we bali ne bye tubaleetedde n'omuyimbi Rinic byatuleetedde munnaye tomanya nange bajja kunkwatibwa ekisa kuba nange siri bulungi. It's okay. Okay, nga nkutegeeza wali nga tutandika ku mboozi y'abaana bano gye nakola olunaku lwali lwa mukaaga. Abantu bangi bakwatibwako ab'enjawulo, abangi bakyankwira amasimu okulabika nti baagala kuntukira okuba nga batuusa obuyambi naye buli omu yonna gy'oli obuyambi bwonna tubwaniriza. Oba otusuubiza kasawo ka sementi oba olina akamere kasookerwako tewali buzibu. Olunaku olwaleero nga bwe ntambudde n'omuyimbi omuto Rinic Jemima asazeewo ajje akyalire abaana bano ab'omugenzi Sylvia Nandudu baasigala eno sayidi z'eno lukuli eno wansi bayitayo mu kibaati Sankara ssentebe era waali olunaku olwaleero yadde teralabikira ku lisiti y'abalina okufuna ssente tukiveeko ekyo naye nga ekyamazima kiri nti twebaza olw'omutima omugabi yenna n'abatukwatiddeko olunaku lwali tuli ne Jemima abantu bwe bano badde ombuuza badde oŋŋamba bw'oyagala okuyamba ono bamuyita Melissa kuba kati nze nfuuze mutuuse w'eno so kubuze biki byinza okugamba Melissa essaawa eno mugamba nti no nzize muyamba nzize bawaayo kyenina nzize kubawa ku mmere ebintu ebisingawo ebyo. Bano be baana ono bamuyita Melissa ogamba oti Jendi. oli bulungi Iya. maze okulya kagaati leero sitole ki Iya. Iya. oli otya muli Bulungi. last time tetwajja ne tusanga Musa nga yeewambye Musa sembera wano Musa yeewamba ku luli tetwamusangawo ono ye Musa ye mukulu w'ono ogamba otya Musa Jendi. ogamba oli butya Ebuti. sitole ki maama Tawali. mutambula bulungi twajja nga toli waliwo Nine tamdem. Kuya mutuwa. wali okubya yakuba wakuba mutuwa ngogeze kunoonya kyakulya omuntu atulaba essaawa eno yandyagadde okumanya embeera gye muwangaliramu obulamu buli buti eno gye mubeera Si bulungi kiri awo. omuntu akulaba essaawa eno yandyagadde okumanya ki kimwetaagisa ng'oggyeko bino bitusoose obbaleetera ki kimwetaaga mwe ng'abaana ababiri abaliwo ne maama wammwe yasigalawo Kitetwagisa. Kyengenda osooka neyebaza nnyo Rinic neyanza nnyo ebale kujja tulabako ono muganda wange era jokuzirya ensonga kibali kyetwetaaga tetuli bulungi ebikala ebyokulya nyumba yetusula nawe ogiraba kati kale wetuba twebase enkuba n'etonnya akola ki amazzi gaba gakola ki gaba gayingira ennyumba eyingiza amazzi biki birala ebizibu byemusanga eno wansi gye muli ebizibu ebirala bitusanga kale oluusi n'emmere babadde balwawo okukola ki okugigula nga sente zibadde zikoze eki nga zibuze era maama abadde akola ki naye abadde alinawo omulimu gwe tono nga wayiya ki sente oluusi mumanyi okusula nga temulidde kale oluusi batusiba nga tetulidde oluusi tetunywako caayi era babadde basanze bataddeko caayi bategema kunywa leero era gwe tubadde tugenda okunywa emmere yeetuuse ye emmere etuuse
Yanza nnyo yanze. Ssentebe era nga bwe nasuubiza nti nja kuleeta kye naaba nsobodde n'abantuukiridde nja mutuusa obulwale ndeese Omuyimbi Rinic mwana muto naye ali mu entertainment naye alabye nga mama w'abaana yali mu entertainment ate naye kino ekimukwatako muvannyuma okulaba emboozi essaawa eno biki biyinza okukuutira omwana ng'ono omuto avuddeyo n'agamba kansalewo nange nziruukire bato banange. Webale nnyo Difosh abalabi bonna aba BBS Terefayina. Okusooka kwa byonna nja kumwebaza omwana omuto Rinic Jemima nti ndowooza lwakuba bamulokole kubanga ekyamazima si kyangu nnyo osanga omwana emyaka egyo nga walaba TV nkimanyi kiri zino ssente nza okuba nga taziyina naye omwana okumatiza bakadde be ne bakwata ebintu ebibalirwamu ssente ezo ntibitwale tubiwe omuntu omulala mu kaseera kano ak'omugalo si kyangu. Bantu bangi kati bikomera byabwe bisibe n'abaana abalala kati ng'ono enzoga sigendeyo mu kibaati sigenda mu mazzi sigenda mu myala so nja kumwebaza olw'omutima ogwo nkusaba ogukuume okuyamba ku bano bato banno era ndowooza abaana abato be basinza okuyamba abaana bano simanyi lwaki ndowooza kibakwatako nnyo kubanga kati ono wakusatu Fresh Kid yajja Felista najja kati noono Rinic Jemimaze bambi tukwebaza tetulina kituyinza kukusasula okujjako Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala kyonna ky'olubira ky'oba ofuna kubanga otukwatiddeko nnyo. Mama omuntu atulaba essaawa eno ntandise okutuukiza ndowooza omu ku bulamu bwange abantu okubaleeta bajje bakudduukirire bigambo ki bituyinza okumuwa essaawa eno kuba tetukyayongereza ku biri ze ebigambo byena ssaawa enyo kwegamba mu lw'essanyu eringi ate mpulira n'amazzi gange amangi olw'ensonga kubanga kati omwana ng'oyo okwewayo n'asitula ebintu nga bino kulabika nti butuufu alumirwa abaana ngaabo naye ng'abantu abaliwo nga mikwano gya siri nga tewali akola ki tewali afaayo mu butuufu. ebigambo bya mama ndowooza mbiwulidde. Mama alina ennaku nnyingi kubanga ekyamazima omugenzi we yafa abantu bayinza olaba sitole zino mu mawulire buli kaseera ne bagamba nti oba kyamaani ne maama balina ebigendererwa ebirala si we kyali omugenzi we yafa abaana abo yabaleka mu mbeera mbi yali apangisa wali we mupaakinze ng'ali mu luumu emu naye yali ayagala nnyo abaana be yayogeranga ekigambo kimu bibiri ng'ayogera ku baana be n'ekyasinga otwewuunyisa bwe bweyamu obungi ennyo buli omu bwe yaleeta era obweyamu obwo singa tujjayo ekitabo mwe twawandiika bumala bano abaana obutaddamu kusula mu myala wadde okulaba ekintu kyonna so tukubiriza omulanga abantu bonna bwe bataba bano bokka bamirisa abagenda ku nnyimbe toweeyama kyo tagenda tuukiriza sikyobola abambi mukadde amaziga gamukola ki gamuyitamu kubanga n'abaana bano nga tubasaba kuganga babatuwa n'abafamire eri mu kyalo jjajja waabwe eyiganga eyo baali bagumu nga bagamba akusinziira ku kye tulabye mu nteekateeka z'okuzika mama Musa buli kimu kijja kuba bulungi naye ate kibadde opposite kyamazima ne bwolaba akaaba kibadde opposite completely nasigalawo bwomu nga kyamaani nabana ng'abaana abato abajja tuyambako n'abayimbi abatono ennyo ab'olubato. Musa mu society gye mubeera eyo nga mubeera ne bato bannammwe oba gye muwangaalira mufuna okusoomoozebwa okubasosola gye mubeera. Kale abaana abamu bwe baba batulabe baba kale babaseka banvuma nkola ki ensirika kaki ekyo netuulamu ne ŋŋamba kati banvuma kankole ki kansirike bimpiko bigambo ki kale kalabe mumpi ebityo kati kikale kiba kimpisa bubi naye ne ŋŋamba kankole ki kansirike. Biki ebyo obadde osoma mu kirasi P5 ng'omala osoma P5 ng'obutuuse waggulu oyagala kusoma kubeera ki? Sinjagala okubeera ate badde njagala mbeere nkome mumange yakola ki we yakoma nange ntandikira awo mbeere omuyimbi nange. Oyagala kuyimba? Olina mukulaga wakwa mukulaga awo sirina kale kale kasita nfuna omuntu ankwatako bansobola. Oli owulira mulaga? Musa ate otuvuze nnyo speed naawe owulira nga omwewuliraga mangi oli oyimbyemukko ale kale anti kati mala kulaba eyo abali ku TV nenyimbamu kayimba kikomanyi kemanyi kale manyi ketinza ogegenyamu kati essaawa eno
manyika buligita. Buligita hasoko tuyitemu ku buligita awo tulabe. Bubu buligita soko tuwe muko. Tugaziza ne biro. Tuwe muko dansa awo nga botimbira buligita anti muyimba bayimba bwazina. Anti kale. Anti kati. Tuwa kapera omuyimbi bamusangira watandikira. Anti kale. Omuyimbi. Tenyonyola ko muyimbi tenyonyola. Twagala buligita. Kale. Buligitira wano. Kale. Kakabema pera. Aya. Buligita mugemu siza bubu. Siza. Bobo itawa renkuita. Wando mpango kulenzita. Sikalima peta. Muso tuvuze speed. Byebyo. Rinic bugambo bwoyinza okuwa Musa ne muganda we. Nga tumaliriza. Mbagamba nti Mukama agenda bawo obugagga mugaggawale muzimbe ekkalina ennene. Mukama bawe kye musinga okwagala abagaggawaze. Ebyo ebigambo ebisembayo byange. Kale. Ndowooza ensonga muzitegedde maama tetujja kuddira katukuleke tujja kunyumyamu edda. Byebyo muganda wange ali ku BBS Final Programs mu roundabout esawa zibeera 10 mpaka 10 mwezi akawungezi Jackstar etashavi. Mbere bulungi banna Rinic bangambye ensawo bagireeta ensawo ebaddemu ssente zino zibakwase bulungi omukwe zamanda zino zamanda ezi ziri meka soko zibale ziri mutwalo 10 kati zikwase Musa ne munne Musa kwata ssente zamanda mujazi wa mama mugula amanda emere tugireese ensawo eno kati agakawunga gembadde mutaddeko agachayi bayiweri tekewo ddala essaawa eno owulira otya muli Pulira bulungi neyanzanyo neyanzeege. Mukama wali akuddizeewo. Melissa gwowulira otya? Bulungi. Akasente ko kategeera. Iye. Izo ziri meka? $10. Mbere bulungi mwera basibaddamu.